muntu bwasiba Allah mukingirizo gwa mbisobyo. Eyokutano wa tadhifu li hasanatihi, muntu bwasiba ennaku 10 Allah jalla jalaluhu amukubisizaamu mu birungi bye. Fena tukimanyi mu Islam timan jaa bil hasana falaw ashara amthaliha, omuntu bwakola ekirungi kimu Allah amukubisizaamu 10, naye ate bwe kituuka mu nnaku zino 10 Allah akubisaamu adhaafa mudhaafa, olukubisaamu olunene nnyo ate nga lwanjawulo. So musiibe ennaku 10 Allah akubisa emirimu gyammwe emirungi. Swala zammwe Allah azikubisaamu. Buli osoma Qur'ani Allah nakubisa empeera. Buli osalira Nabi Muhammad sallam Allah nakubisa empeera. Buli osalako ekiro Allah nakubisa empeera. Awulidde empeera nyingi mu nnaku zino 10. Ensonga ey'omukaaga wa tashil li sakaratul mautihi, omuntu bwasiba ennaku 10 Allah agenda mugondeza obulumi bw'okufa mu kaseera nga ssaawa yeetuuse ey'okujjulukuka. At-tashil li sakaratul mauti. Banna ensonga zino nkulu, byonna birungi bya nnaku 10 bye tuliko. Omuntu bwasiba ennaku 10 at-tashil li sakaratul mauti, Allah amugondeza Mungu amuwe enfa ennungi, n'afa bulungi, n'afa nga musanyufu, n'afa nga tawunyeeko yadde olusu, n'afa nga talaajana. Bannanga okufa kuluma, Nabi sallallahu yakyogera n'agamba Jibuliru okufa kuluma, okufa nga kunnumye nnyo, okufa kwaluma Nabbi sallallahu nga bamugjamu omwoyo. Nabbi basooka ne bamusika omwoyo ne baguteeka mu viivi, ne bagujjawo ne bagutuusa mu kkundi, ne bagujja mu kkundi, ne bagutuusa wano mu kifuba, ne guva ne gutuuka mu ddooko yawo wonna Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ayita mu bulumi. Bwe kuba ng'okufa kwaluma Nabbi Muhammad sallam, ate olwo ggwe ndaba, ate ggwe muganda wange nga bw'ofaanana, nga ne swala tosaala, nga ne swala tolina, mu wiiki bakubuuza essola z'olina wallahi ng'ozibalira ku ngalo, omwezi n'ogumala nga tosadde. Olaba okufa kuluma Nabbi wa umma sallam, ate ggwe asula mu biduula, ate ggwe yabadde mu Freedom City ewa Alien Skin, sente gye mwazitadde, abalala mwazitadde Lugogo wa Palaso, gye mwabitadde, gye mwagenze, gye mwasuze, mwabadde ku competition Alien Skin Palaso nga bye mulimu by'obusiraamu mwabikyawadda. Naye mukomewo eri Allah basiraamu, saawa yonna tugenda. Nabbi sallallahu agambye omuntu yenna bw'anaasiba ennaku zino 10 Allah agenda kugondeza obulumi bw'okufa. Seeko okufa kuluma, bantu balaajana nga bafa, abamu mmwe temulabangako bantu nga bafa, naye omuntu asuula emikono, muntu n'alaajana, abamu ne bavaamu n'essusu, abalala ne bavaamu n'eppupu, n'omutuukako nga takwatikako, abalala bafa baasamye, abalala bafa balumye ennimi, abalala nga bakaludde amaaso, abalala nga baasamye. Okufa buli omu ku muluma bugwe, naye omuntu bw'asiba ennaku 10 Allah jalla jalaaluhu agenda mugondeza obulumi bw'okufa.